Bobi Wine akyawunyiikiriddemu ku bigenda mu maaso wakati wa Honorable Munangate omukyala Rebecca Kadaga esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusakoko wabadde wali mu kuziika maama wa driver we omukulu Munangate. Bobi Wine n'abaako obubaka munnange awo bw'ayogedde ku mukyala Rebecca Kadaga ate nga ku sayidi y'emu wali Chameleone ngenda kubeera nga nkulagakoko mu maaso awo. Kakasa nti no subscribinga kozesa ate n'okulayikinga vidiyo bampita Jaminati sinzira munnange ku Jaminati Yugi mba natuuse dda okubeera nga nkutuusaako Munangate ebiba biriwo esayidi obanga biri mu kutambula Munangate social media era nga wali omukulu Munangate Bobi Wine nga bw'ogezaako okulaba mu katambi abadde nga atuuka wali Munangate mu kuziika. Jjukira nti no Munangate driver we yabadde nga bambi maama we nga yamuvudde Munangate ku maaso era nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako abadde nga ali mu kutuuka wali ku sayidi y'emu avuddeyoko munnange awo n'obubaka wali bw'abadde ali mu kwogera. Ino Bobi Wine Rebecca Kadaga omukyala ye agamba nti nno munnange sengaawe actually nga w'omanyi nti nno w'obeera nga olina ekintu munnange ate kye weddira ng'ate ne munnoowo naye nga kye yeddira muganda wange actually okutwaliza wamu oba omutwala nga Munangate omuntu wo newankubadde nti nno temubeera nga muzaaliddwa mwenna. Kakati nno omukulu Munangate Bobi Wine wali wabaddewo ku bubaka munnange bw'abadde ayogera ku sengaawe. Senga wange tituli bambogo era nga abazungu tebannajja kutwawulayawula twali muntu omu era tetukyeraba nga bwe twali mu original era nze ng'omuntu yali very kind gyendi kuba nange oba oli awo singa nali ku mulembe gwa Nitamongo singa bango badda mu parliament nga bazaake kuba nze saali mwangu n'ebikonde nebikuba mu parliament naye nga mpita nagamba ekikulu gwe mutabani kiki abasajja banaakutta nga mugamba senga naawe bajja kutta nze ndeka amalabise kibeere clear nti siri kyali waabwe ojja kwefula kyali waabwe naye senga tebakwagala senga bakusosola. Senga namugamba nti Katonda agaba chances 3. Chance esooka senga yali speaker wa parliament. Museveni nama nga talina chance ndala yo nange ebisanja bye biweddeyo nga n'emyaka gye giweddeyo ng'emyaka giweddeyo nemugamba senga guno gwe mukisa gwokka ye gwe speaker wa parliament kino osobola kimala Uganda ne tugiwonya. Senga nga yandowooza omusigala ayinza okutandikawo olutalo era senga ne bamukozesa ye ataasa Museveni n'akoma. Museveni tiyandigomyewo singa teyali right honorable Rebecca Kadaga. Chance esooka ne tugisubwa. Katonda n'aleeta chance ey'okubiri eya covid era nga senga yatudde mu ntebe wali ng'amateeka gagamba kuba Museveni ne international community bonabona twali tetusobola genda mu kalulu ako Museveni ke yali ayita scientific nga bwebawo embeera okusinziira ku mateeka nga tekisanja kyo yali muyinza kiweddewo. Obuyinza obwa presidency buba budda mu mikono gya speaker wa parliament. Namugamba senga okwata ekintu kuba kafaananyi singa namugamba kwata ekintu oberenga kokina nga kiri mu minto ground ziwanonya nengusambe ekikadde wamukuba senga nasula step eyo chance nayo negenda bwetyo. Ezo chance meka kati mwana byeggulo kye bamukoze naye mazima ga Katonda muggulu nze senga ebisikanya naye pate gyalimu pate ye eyonona ekitiibwa kye kuba eyo yabadde tesaana bantu balungi nga Kadaga era sakanya naye mu mbeera eyo nga bwe sakanya naye mu parliament nga bwe sakanya naye mu bintu bingi naye sigala muwe ekitiibwa kuba mukyala wa kitiibwa mukyala muzi ate mukyala ayagala nnyo ensi ye.
byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso ku mukyala Rebecca Kadaga esayidi eyo bikyagenda mu maaso munnange ate okutradinga ku mukutu naddala nga TikTok okwosa n'emikutu emirala munnange okwetoolola esayidi kakati nno sigenda kubeera nga ndwawoko actually eyo kankuggyeyoko kankwongereyoko wali kamiliyoni omulundi ogwaleero mucekinzeko munnange esayidi eno yabaddeko ko by the way n'ekifo actually yabadde nga private party esayidi eno kabadde kabaga munnange mwana mulenzi n'asobola munnange ate okuyimba ennyimba ze wali kamiliyoni oh my god yabakubye munnange ate omuziki anti omumanyi kasita abeera wali ku stage actually yabadde bambi ng'ayambadde kye bayita okwambala nzize nga nkyogera nnyo ne ŋŋamba nti no kamiliyoni muganda wange ayambala ebintu eby'ebbeeyi ayambala munnange ebintu eby'ebbeeyi era nga oba nga tomwegendereza muganda wange actually era tosobola kitegeera naye nga ayambala munnange ate ebintu eby'ebbeeyi nga bw'ogezaho okulaba engatto yokka sigenda kubeera nga mbimalayo munnange actually ngenda kubeera nga nkwerekereza esayidi awo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala kakasa nti nno video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga jjukira nti nno kasita obeera ng'osubscribinze linda bulinzi munnange ate update yonna